Ekibba ttaka lwaki Mubende kikyalemeddewo amawulire ge twasembye ofunayo ow'ekitiibwa Nanta Immaculate Kafeero Luweekula ow'essaza lya Buweekula n'ekitebe Owatudde District mugamba tisi wa Buganda Kisanja oludde ku mutala kuno awo wa district wa Buganda kati ani atupulawo kakati twafuna ekizibu nti obukulembeze bw'ekisanja kino bwajjamu babulooka bangi babulooka bati babulooka b'amataka ate nga bakulembeze kyekizibu kye twafuna nti kino kyolaba kikyali kituuza lwaki batawaanya Buganda nti baagala kulaga nti balina amaanyi agasobola bw'obanga mwami Ntamba kakasanga ttaka lya district agenda awabire Buganda tukakase nti ya district siri ya Buganda nolwekyo ebintu by'okuvoola omukyala nga Nantayi novoola Katikkiro novoola Kabaka n'osiwaza bakyaze baani nodda kwogera ng'oboogera amafukwe si kirungi tekiweza kitiibwa bukulembeze waffe obuzibu buli ku local government yetwala ebintu bya government si local government obuzibu kuli ku mwami Ntambi ng'omuntu kubanga council ye Mubende gyentuulamu teyisanga kintu kyera tekyogeranga era mwami Mayanja mujulira kwekyo kintu yayimira agamba obuyinza mu bujjawa mu abaawano muleete ebiwandiiko kwe kubalima talina ebbaluwa gyatanaba na kuleeta n'olwaleero tagiraga sekitabo kiri ku Ntambi ng'omu nesi council ye Mubende babituteekamu kyamano C5 yennyini atwala abasirikale ku Kabangali nga Honorable Kabanda amugambye ekyo tokikola tugeze no kikola kino otwala abasirikale abantu bajja kubasengula amanyi nti nafu tusengula abaki abantu yakikola ku mpaka ani akikola chairman 5 mwami Ntami yeye twala abasirikale ku Kabangali ya police bwoba oyogera o mentioning erinnya limu olinga agamba nti emivuyo gyonna egy'okubba ettaka gyetolera ku office yes ku office emu yetawaanya olutalo lwali ku ttaka lya Buganda awo nga basimyewo omalamu ow'ekitiibwa Luweekula n'olukiiko bawaako abachina bali bakola oluguudo luno basimewo omalamu batereze ekisaawe ky'essaza Mubende District teina kisaawe kizanyira mupiira ekitongole ekirabikako obulungi naye nga bulaba amasaza amalala ga Buganda galina ebisaawe owekitiibwa Luweekula n'agamba bano basimewo ettaka ku ttaka lya Buganda zere babakolera ekisaawe kizimbibwe ng'ebisaawe biki ebirala chairman n'abakiika emmotoka ng'abasabye ssente abachina ne bavuga ati mugabire ssente ettaka lya Buganda n'awandiika ebbaluwa ng'abanja abachina baleete ssente tebagenda naye obuyinza obuwandiika obusaba ebbaluwa n'obanja ssente buba bwakaawo kati bwaba abasobola okuwamba obuyinza n'ate nakikola nga kanso temutumye olaba ng'okwetumikiza okwenyuza mu bintu by'ettaka kususse kati ovola asobola okukwata Kabaka mu kamwa n'ayogera ebigambo bifaanaganako bwe bityo Katikkiro n'ajja muno n'ogaana okubeerawo n'ogaana okubaako byogenda olambike onyonyole ensonga ne bweba yali baddewo yettaka ng'ekwata ku Buganda owandiikira Luweekula owandiikira Katikkiro ne mutulo ne mubaako kyabuyino naye si kuyimirira kusasamaza abantu Kisanja bino oba byogeza busungu olw'okuba baakugoba mu bifo byewalimu baakugoba yeriyo nakola endagaano y'okubibeeramu nze nakukubiddeko essimu nti ompito gy'obimbuuze guwampise nkubwe katwekala mbikugamba tenga guwampise njogera ebitwawula ne mwami Ntambi byebyo katwaddira ababulooka b'amataka tenera tubakuwa okukuuma amataka kati kizibu kye tutaze mu ttaka lye Mubende kyekizibu kye twasanga nti ababulooka b'amataka abebatunda amataka abebaddira b'amataka katwabawa stampa ate ediringa amataka ettaka ly'omukyenda wawudde Luweekula ng'alaajana naye gwe wawuddeko statement ekolebwa chairman 5 ng'akola clarification Daddies, half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa Mubende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwe muzadde agenda okukyalira omwana ku viddi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunch Daddies and Cakes, tested and trusted. Tubanirizaako basebo ne banyabo mwenna James Rwanga mutulaba tulina omukulu Gahanga Vincent Kisanja nga bwe nabasuubiza ensonga y'ettaka okujoogerako ko naye nga kansala akiika ku district bingi byamanyi
ate yaliko mu ministry ya education ne bamukuba ekikono n'ava ya finance yali mu finance ne bamukuba ekikono n'avaayo ne bamukuba ekikono mu education kati oliwa ndi mu council toyina kifo kyonna n'obutakanya bamwe n'entambi buva kuki obubbi bwani gwe mubbi obubbi kyekitwawula anti ani mubbi kummwe jamutegeera with time jagenda otegeera omubbi n'atali ekibba ttaka lwaki Mubende kikyalemeddewo amawulire ge twasembye ofunayo ow'ekitiibwa Nanta Immaculate Kafeero Luweekula w'essaza lya Buweekula n'ekitebe Watudde District mugamba tisi wa Buganda kisanje oludde ku mutala kuno awo wa district wa Buganda kati ani atupulawo kakati twafuna ekizibu nti obukulembeze bw'ekisanja kino bwajjamu babulooka bangi babulooka bati babulooka b'amataka ate nga bakulembeze kyekizibu kye twafuna nti kino kyolaba kikyali kituuza lwaki batawaanya Buganda nti baagala kulaga nti balina amaanyi agasobola overpowering ono gwe meja uli ayitamu abuuza ku bantu overpowering omulabi we ayitamu abuuza ku bantu overpowering buli omu yenna kukwagala kunafuya Buganda naye nga statement ya chairman gye yakola ne mu council twamukyalengingiramu twamusaba ebbaluwa gyayogerako ya solicitor general tiyagireeta kali nga kyakitegeeza nti yali agezaako kubuuzaabuuza ani gwe baali musaba ebbaluwa chairman Ntambi chairman District 5 yali twatwogera ku ttaka lya Buganda eryo tutuddeko Mwami Mayanja Councilor Kikira East Division yamubuuza oba nga district ebaddengewo obuki obusuulu n'agamba tubadde tuwa busuulu kwabwe yawandiika nga yeebuuza ku solicitor general yamulaga nti ettaka ery'Ekaweeri lya district central government eridizanga buki Buganda naye ate nga mu mateeka ne mu nnono ne mu nkola y'amataka central government teowningangako ettaka lya Bukaweeri kubanga lyali lya Buganda. Amini bwe yali ng'ajjawo ebyapa mu 1975 teyayuza oba teyakola ekiwandiiko ekijjako bano obwannannyini baasigala era ne properties za Buganda ezimu twazizaayo tugeze nga Lukiiko Hall omwali land office previously nga tunawo kuzira twagizaayo ne dija Buganda ennyumba y'owessaza gyasulamu ne ziddayo ne nyumba ya Kabaka yennyini ne tugizaayo kati ng'olaba olwo bye twazaayo nga Buganda yebukozesa fule nga tuyinaako kakwate n'ekyo butwogera nti ettaka si lya Buganda ekyo kiba kikyamira kiba kiveera kuba kuvoola nakuyisa Kabaka mukamwa ebyettaka bizibu Mwami Edi singa wa kamera dasobola kunkyusa nankulagira ekikuufunvu kiri ekyolaba kiri eyo politi ya district emanga wali eyo politi tuli maaso ya district naye olwaleero abagikoleramu tewali abamanyi eyo politi ya district ye Mubende ettaka lye liri lyolengera ettaka eryo gye bataddewo gye batuumyawo balitumyewo naye olwaleero endagaano ekolerwako eyakkiriza abantu abakolerawo ku ttaka lya district ku district toyinza kugirabako olwaleero naye ng'abantu bennyininyini ng'abantu kaawo ojja kusanga nga kaawo ne chairman 5 nga be balima nga be bakolagana n'abantu abakolerawo ku ploti eyo naye nga district nakyegifunamu olwaleero bw'otwa ku nsonga y'ettaka ekibira kya district ekyasimbibwa gavumenti eyavaako ERC5 emyaka 10 emabega eya kisanje ya mwami okuza ne kimuuka yes baaleka basimbye ekibira kyayika 92 kyatundibwa kyali kibalirwamu akawumi kamu na milioni nga 2 naye bagenda okitunda nga kansa gavumenti mkyegikuze bagitunde batunda kibira kyonna kanso nekola budget ya milioni 8 zokka ze babasaasaanyako bagitunda milioni 2.8 emilioni 2.35 amayitire n'olwayo tegamanyiddwa ekibira okukisimba okukizaawo kiganye naye nga twakisaanyaawo bw'otunula olwaleero emivuyo egibadde mu ttaka ly'ekigando nyalutedde nga chairman C5 yennyini atwala abasirikale ku kabangali nga honere bakabanda amugambye ekyo tokikola togeza nokikola kitwala abasirikale abantu bajja kubasengula namanyi nti naffe tusengula abaki yakikola ku mpaka ani akikola chairman 5 Mwami Ntambi yeye twala abasirikale ku kabangali ya police bwoba oyogera omentioning erinnya limu
olinga agamba nti emivuyo gyonna egy'okubba ettaka gyetolera ku office. Yes, ku office emu yetaawanya olutalo lwali ku ttaka lya Buganda awo nga basimyewo omalamu ow'ekitiibwa Luweekula n'olukiiko bawaako abachina bali bakola oluguudo luno basimewo omalamu batereze ekisaawe ky'essaza. Mubende District teina kisaawe kizanyira mupiira ekitongole ekirabikako obulungi naye nga bwolaba amasaza amalala ga Buganda galina ebisaawe ow'ekitiibwa Luweekula n'agamba bano basimewo ettaka ku ttaka lya Buganda zere babakolera ekisaawe kizimbibwe ng'ebisaawe biki ebirala. Chairman n'abakiika emmotoka ng'abasabye ssente abasajja ne bavuga ati mugabe ssente ettaka lya Buganda n'awandiika ebbaluwa ng'abanja abachina baleete ssente tebagenda nga tebagenda naye obuyinza obuwandiika obusaba ebbaluwa n'obanja ssente buba bwakaawo. Kati wabwe abasobola okuwamba obuyinza n'ate nakikola nga kanso temutumye olaba ng'okwetumikiza okwenyiza mu bintu by'ettaka kususse kati ovola asobola okukwata Kabaka mu kamwa n'ayogera ebigambo bifaanaganako bwe bityo. Katikkiro n'ajja muno n'ogaana okubeerawo n'ogaana okuba ku byogenda olambike onnyonnyole ensonga ne bweba yali baddewo y'ettaka ng'ekwata ku Buganda owandiikira Luweekula owandiikira Katikkiro ne mutuula ne mumwako kyabuyino naye si kuyimirira kusasamaza abantu. Kisanja bino oba byogeza busungu olw'okuba baakugoba mu bifo bye walimu baakugoba yeriyo nakola endagaano y'okubibeeramu nze nakukubiddeko essimu nti ompito gy'obimbuuze guwampise nkubwe katwekalami kugamba tenga guwampise njogera ebitwawula ne mwami Ntambi byebyo. Omwana ettaka ly'ebutoloogo eryaliko abantu ng'abakulu yali kansala Balongo nga bakubye ettaka ly'abatuuze ku kyalo nga bagoba abantu bakaberuka nga babagoba ku ttaka nga nedde kitemuwagira abantu kuba abantu ku ttaka nga nkyali mu administration. Esente zaali zitandisa amagombola wawulirako amayitire gaazo gye zaalaga genda obuuza ab'ekiruuma nti sente ze baaba miliyoni 3 mu mwakola kooki bona osanga bagulako edda akajiko k'ettaka ke batandikirako sente zo ziragawo bazirya kikitukayenye n'abantu tife abajja okutaasa abantu ate ffe twegasemu abanyankola balina olugamba nti bakatoza n'ababwibire tife abajja okuyamba abantu kudduukira abantu ababbiddwako ate ffe babbi ffe tujja okudduukirira katwaddira ababuloka b'amataka tetubakuwa okukuuma amataka kakikizibu kyetutaze mu ttaka ly'Emubende kikizibu kyetwasanga nti ababuloka b'amataka abebatunda amataka abebaddira b'amataka katwabawa stamp ate ediringa amataka ettaka ly'omukyenda wawudde Luweekula ng'alaajana naye gwe wawuddeko statement ekolebwa chairman 5 ng'akola clarification ani ali ku minister ya lands ali minister ya lands ku district akagamba gye yewa production naye ng'ate land registration etwalibwa finance mwami Kayengere yavunaanyizibwa ku land registration naye kagamba gye ate ebikolebwa ku ttaka ate yabivunaanyizibwako awo baawukanamuko katono ani akwasaganya ku by'ettaka yalibadde mwami Kayengere kuba yewa land registration kuwandiisa ebyapa ne ripooti yayitibwa mu kanso yavunaanyizibwa ya bw'oyogera bwoti buli kasonga mpulya kezingiriraawo buli kasonga kezingirizaawo ensonga y'omukyalo ono gwe batanaava yo mutuuseewa ensonga ya naava biri mu kooti ebisinza kubikola ku comment nnyo naye abantu bonna baabiwulira nga bakomamu omuliro nga bagamba tujja kumunyiga era finally n'anyigibwa era byebimu byononya akaluka NRM naye ensonga lwaki baatutte ekyankwanzi bati ensonga bweti bwebeerako oba mwatuse mugabagimanyi nnyo mwami mukyala Judith n'abakoba yagihandulinga ne mukyala naye bwokkiriza ekizibu ekikyaganye wano Mubende okugulira abantu ebyapa kye bayita Land Fund which one tukikola esente ekisooka batugabye ekitabo kya nenga batandiseeko ko Mubende bagula ebyapa bibiri ekigando nga system egera kutandikira ku kimu byatwatubanja President Museveni yatayanukudde eyo nsonga yabadde mu nnyo Land Fund kwa tusula bilioni 8 naye ne batugamba okuva twafuna ekirwadde kya Ebola ebyenfuna by'eggwanga byaserebengerera enyingiza nekendeera naye nga bakirowoozaako nga bonaye basaba balandlords batereze obwannannyini bw'amata kuba amataka taawanya abantu ba administrators abasinga obungi bafuna obwa administrator fraudently babufuna mu busobi tebuteredde nga basaba era ekyo kyava ku ttaka lya naava okulwawo kulisasula ti naava bwe yali ng'afuna details of administration ng'ate waliwo ekiwayo ekikola ekikaayana kati batafuna obutakkaanya eyo naye ensonga ebaddewo bw'otunuulira nga mwe bakansala mukoze ekimala okulwanirira abantu tukikoze era ensonga lwaki tutte ekyankwanzi batutte ekyankwanzi olwokubampulira mbu mulyayo akantu ekyabalemeseza bakansalazi bajja nga bayonta
ngabayala abamu abajja mbukulembe. Yes, balonda abantu abayala ng'omuntu waso kumwe emitwalo 3 nava ku mulamwa. Kati olwalo kanko ekyokulabirako sente z'enguudo ze twabudgetingira miliyoni 86 ez'okusaawa ku nguudo emabbali. Sente ezo zonna baazirya kuva nga 1 Ogw'omusanvu 2022 okutuuka nga 3 Ogw'omukaaga 2023 tewalina oluguudo n'omu lwasaba. Naye tewaliwo kansala n'omu avaayo n'ayogera ku sente ezo ez'enguudo ze okuzisaawo nti kizaasayibwa tizalabikako. Naye bwe twakireete zaali miliyoni 86 nga naye buli ggombolola eri wano mu district erimu enguudo zaali zirina okusayibwa. Nze wange waliyo 2 waliwo oluva ekiwuuba oliko miliyoni 86 oba sente zikendeerako zonna enguudo ziriko miliyoni 86 sente zonna eziguudo zaalibwa. Nze wange waliyo oluva ekirume ogenda erubona lwaliko miliyoni zaali ziringa 5 nezigwamu. Nze nga waliyo oluguudo oluva enakasaga kamuseenene jangoma kigando aliko miliyoni 10 kanyingo ndala zonna mu district. Kakati bw'otuuka Nabingoola town council waliyo oluguudo lumu baluyita Nabingoola Kaija yumula yalutwala ku mulembe gwa Kakooza nga kyali kyamaanyi. Naye sente ezisaawa oluguudo nezirukalakata za yunula naye olwali district edulina mu budget yaalwo. Kati weebuze sente eziva ku luguudo luziragawa. Naye bakansala nga basirise bw'oyogerako kisenge nga bwayogedde nga bagenda okukiruza babawayo emitwalo 3 nga basi. Naye sente zaabo nizikola ki? Bakansala zitowa mitwalo 3 nga mu opposition ebiri ku byettaka ate ab'opposition basinga okuba abalayisi. Mubende opposition yesinga okuba eya layisi. Bw'oyowudde nga boogera ki ekiruma abantu abawa ne Mubende beŋŋamba nti beŋŋamba twogerako ogenga nawo mwebali najogerako na bebagula nosanga babaguze ojja kusanga mwebali omusajja gwe ntikulaba omusala yasira okusituka n'ayogera abeera isima yatera kwetaamu obuntu bwonna ate nagizimaana bannange ebintu bizibu ebintu si byangu. Abantu babuuza ndagizimaana ebiwe waliyo enguudo za district eziwera 3 waliwo oluva Lulongo lugwe mu 9 waliwo oluva wali mu Ngabano lugende Butoloogo waliwo olulala olwokusatu ndwerabiddemukko mubuuze bwe bataasaawa yayogera ki era yakozeewo ki bamusize njogera awo simanyi naye gwe mubuuze kyakozeewo era nteekateeka kijja alina ku nsonga eyo. Kisanja bw'otugamba kati tugenda kukola tutya okutaasa ettaka lya Kabaka? Ettaka lya Kabaka tewali gye liraga kubanga Kabaka ebizimbe byeko ebiri n'ebitaka terigenda kusitula tebagenda kulitika ku mmotoka naye nga bamaze oditunda bakoleddeko ebintu balisimye okulisima wano okulisima wano Kabaka yakkiriza balisime anti ngamba kati of course tugenda kufunira muwa singa ettaka teribadde lya Buganda litika gyamaggwa singa teribadde lya Buganda nga Buganda tukiriza fenti yateekawo abasimawo ki maramu singa twaba tute mu kooti bw'obanga mwami Ntamba kakasanga ttaka lya district agenda waabire Buganda tukakase nti ya district siri ya Buganda. Nolwekyo ebintu by'okuvoola omukyala nga Nantayi novoola Katikkiro novoola Kabaka n'osirwaza bakyaze baani nodda kwogera ng'oboogera amafukwe si kirungi tekiweesa kitiibwa bukulembeze waffe. Obuzibu buli ku local government yetwala ebintu bya government. Si local government obuzibu kuli ku mwami Ntambi ng'omuntu kubanga kanso ye Mubende gyentuulamu teyisanga kintu kyera tekyogeranga era mwami Mayanja mujulira kwekyo kintu yayimira yagamba obuyinza mu bujjawo mu abaawano muleete ebiwandiiko kwe kubalima talina ebbaluwa gyatanaba nakuleeta n'olwaleero tagiraga so ekitabo kiri ku Ntambi ng'omu naye si kanso ye Mubende nti babituteekamu era ku kanso egenda kutenda kuza omwezi nga 13 kigenda kudda tumubuuze ekigambo kye wayogera wakisinziira ku ki okwogera nti ettaka lyawo kiriiwo era twagala tuwa obukakafu era nalisabye Honorable Mayanja ngenda kumulaba olwalo nga nvudde wano awandiike ebbaluwa ng'asaba clarity ku nsonga eyo kubanga byatuvumaganyiza ffena ku radio ne ku TV nti mwabbye ettaka lya Kabaka. Yes kitali kirungi kanso ye Mubende yabbye ettaka lya Kabaka kati funula kuba batwaliddemu twagalayo chairman atuyumira omulamba nga tuli mu kanso basaba ne banyaba ensonga za ttaka kiri Mubende wano maama nyabo wane Mubende baba liri waliwo eriri erya community bali gwayo forest NFA yaliwayo kusimba committee basimbako Kasuuli mugaga Kalangu aliyo yejirisa kati ebiri mu Mubende ojanga noyitayo nolambula kube bayita ababbi bettaka abasajja empunzi waliwo lizi ezagwako nga naye kuliko abantu etteeka ligamba nti bw'obanga olina lizi ng'eweddeko ey'emyaka 49 ng'ogenda kugiza bujja
balina okudayo ne balambula basanga kuliko abantu eriizo eyo bagiyimiriza basooka batereze interest oba n'abasenze abaliko engeri gye bajja basooka bafuna omugabo gwabwe olyoka osaba ekisigadde naye batambula ne bagenda mu bagagga nalaba lwa executive ngeri wa Major General Rutaya wa Lieutenant General Rutaya nga bakanya naye era abadde baagala kuleeta ekyeso kigamba nti baagala ku extendinga lease ye naye nga mulimu abasajja nga bakanya aruju omwami Rutaya basangawo agenda okuva mu lutalo n'abasanga weebali naye nga olwati babatoleddeko ttaka lyabwe ekyo nga kaasi tugenda kukikkiriza kuba byerimu ebitawanyiza naye entalo nyingi mu district wana Mubende babuloka b'amataka bafuka babuloka ba buli kimu kyekizibu ekitawanya Mubende era mu kanso munda mukanso munda nze nayogera nva Kibalinga by the way sikuwadde hinti ku dwaliro ly'Ekibalinga twateeka miliyoni 15 okugaziya maternity ya Kasambya Health Center 3 ne maternity y'Ekibalinga nyenze bwe nayogerako ewange tebakolayo naye bw'olaba akantu ke bakola ku Kibalinga omuntu yaserekulwa ennyumba n'aggyako amabaati n'aggyako buliti okakana nga amasanyalaze munda gookeza ebintu byonna ebyali munda siiringi ebitanda ne bijja era ngenda kuba ebifaananyi ogenda kubiramu ebyo kikolebwa wano ewaffe wano ani yabijjako kontukawo ne contract bwe yali ataddeyo nibakokera kwa akantu akatayira bwe kali tekagwa tekakola biki abantu bali era abakazi mbudeyo nga bali mu kubona amabaka abo olw'embeera eriwo gye ani avulanyizibwa gwe tulina okubuuza mu gavumenti eno ennonde ffe abakulembeze abalondebwa kansala wa district ya kansala omukyala chairman 5 ne kanso y'emirimu ffe tuvunanyizibwa kuba ffe twateeka budget ezo mu budget katufunayo okubuuza zaalagawa ezitaakola munukuza zirina okukola ki okukola nekyo ebyo byonna nga biri mu Mubende naye tebabyogerako basiise busirisi so lwekyo ekizibu kye tulina Mubende twalonda abakulembeze nga bajja kunoonya kyakulya basaba ne banyaba muzikirize mbasibulire wano omukulu Kisanja gwe mbadde naye kansala akiikirira Kasambya Town Council ku district ate era ye chairman we NRM owa Kasambya gwe tubadde naye